Tushiwaman TV n'olunaku olwaleero tulina omukulu Mathias Walukaga meya w'Ekyengera meya w'Ekyengera Town Council live wali ku radio Simba era mba mbimanyi tubawa buli kimwe kiba kijja songa zona nembanga muzitegeera bulungi kati omukulu tumuguddeko Mathias Walukaga agenda maaso n'okufeffetta mu balonzi b'empola mpola okulaba ng'ate ekifo kiri eky'obwa meya w'Ekyengera Town Council abeerenga abutwala omukulu nsansa okulaba Meya, ekintu kitambula kitya? Si kibina akamu. Challenge eri ludda wa mu kalulu kano kuba katolede wulira bali balwana abana abakamyufuke nale mbalwana ene bamwe munutu kiri kitya. Ebintu ebyange bojja ogobera message zange zenze nyimba ebyange mbikola nga bya kisajja kikulu nga bya kintu kiramu si bya kulekana na kuwoggana. Abali mu kamyufuka abekuba engumi nze nakayitamu nga twalina ngumi evuze nabawangula ani babera content edit omusajja atukoze ki atuwangudde so bwenti bwentambula n'abantu bange ne abantu abamanyi Mathias Walukaga bamumanyi ng'omuyimbi kiki ekikwawula ku muyimbi nona ayagala olwa meya ku ntegeera entegeera yenjawula ku entegeera yange okusinga omanyi omuntu kyayogera bw'aba ategeera kakati nzize enyimba zange message ezirimu zali za nasura da indicator nga nkulaga nti nzijja mu byabufuzi kubanga emyaka 15 magaze nyimba zali abufuzi ngoyimbe nyimba ezi zibako parliament sente bwekizinga kojikwata ko rifari twagala reporters kana li president you know mu nyimba zo ozoyimba kukubba ko obulu ngo bikona ko nnyo gwe ene w'Ekyengera singa bakubba akalulu olina plan ki bali kanzibye singa mbadde saakikoona ke ekyokubba akalulu nangera sikina akaidia newe mbanna kikoona kati wachetegekende dda hadi tuwe kubukodyo genda tusubire ki because omuntu agenda gamba Walukaga akimanyi bulungi atababimba bawo bukodyo bwange Walukaga omuntu agenda kuba amanyi nti already okimanyi babbo obululu kati singa banakubba ogenda tugamba ki after andi kiringa bwe kiti kiringa bw'onova ne bakugamba nti abawala bonna oba abamalaya balwadde bonna balina siriimu kakati ate ne balaba nga ate okutte ekkubo ogenda gye bali kitegeeza obeerako enneeteekateeka gye weeteeseteese kuba ogeze balina siriimu naye nga tegojja kuvayo tolina siriimu okitegedde bulungi onfunye kufuna bulungi amakulu ogafunye nagafunye dda kitegeeza ababbi b'obululu nze nazze mbamanyi nti babbi ba bululu mbagamba ekintu kimu tebeetantala kuba mbamanyi well njagala kutwala eri ku kitebe ekikulu wa president owa NUP Bobi Wine ekifaananyi kikyoyinza okukubira omuntu atulaba right now ku mitendera nga bwe giri egy'obwa president Museveni ne Bobi Wine race mwe bali gwe ng'owa NUP member wa NUP toki kijja okuba of course nga bw'olaba Bobi Wine yawangula polling stations zonna ekyaddondo the same thing kyagenda okuddamu tewagenda kubeerawo nnyo njawulo okujjako enjawulo eyinza okubaawo nti bayinza okwagala okukakwatamu n'ekyaddondo baleeta omwami Kiyimba oyo gwengenda okuddira mu bigere bamwetanga specialist mu kubba akalulu wamaze dde okukizuula nti naye teyasobola so nti gwogenda okuddira mu bigere statement eyo nno nkulu eyo ti okuddira mu bigere wamubulidde dde oyo kiyi kulangira kwe kukya leka naawe wakati basobola kulangira muntu nga tonnakola bibuuzo basobola kuyita nga tonnakola bibuuzo omusajja wamulidde dde akalulu kyogamba singa bibadde tebiyita mu process kulonda kukulangirira n'ali badde already ndi mu ntebe entudde well Bobi Wine bwe yatandika ebyobufuzi career ya music nesebengerera mu ndowooza nze naawe tukkiriziganya nti kati andi njagala kugamba sisobola nakukkiriza kweyongerayo kandi kinnyonnyole osobola okukyerabira when Bobi Wine joined the politics ate gundi ye ya music yalinnya ani kankubuulire fena tutambula naye era okutuuka okumuggalawo jjo ng'abantu baafuna radio bibeera nkuuka bibeera bigunda bibeera bikinga metro yetegese radio nga zisobola okufuna abantu abo Bobi Wine nga tanaakujja mu politics nga tabafuna musical yali ataali down ng'era agenda n'atandika okukola ng'abantu si bangi nnyo n'agamba what can I do nayingira politics bwe yayingira politics n'awangula Kyaddondo n'afuuka member wa parliament abantu bajjanga okulaba Bobi Wine awangudde oba member wa parliament kubanga tewaliwo yali akirowooza nti asobola okukola ki nga bamuyita muyaaye bamuyita munyuwanjaga
kati abantu balaba omuntu akyuse asazeke amalasi asala bulungi kakati nga kalobo kitegede balaba Bobi Wine omupya azze mu nsi empya atali oliko badde omanyi mu music olubaka te ebintu biri Bobi Wine omuyimbi ne Bobi Wine politician ata wangude ba politicians bakabejja ababaddewo natandika abantu yafunanga abantu olukumi ngayingira mu mutwalo gw'abantu twatuukako ekisanga Bobi Wine abantu saa 12 wagenda okukolera nga wajjudde dda tukijeyo era singa gavumenti ya stoppinga singa akuba tujize kuwalukaga nga walukaga because tusubira ntojja kuba busy obwa meya butwala obudde ddala ya kuba meya abalala abaliko obalaba nti babeera busy kati omuntu ayagala walukaga nga amwagala Lwandongo omumatizo otya nti bw'onomala okufuuka meya Endongo tegenda kudda mabega nze abantu bakyalina kye bamanja mu Ndongo nze kennyini nze nkyabeera ngamba abantu bange kangende kiringa father nga yamala dde okubatiza abaana abati bekyayitaga kuddamu kubatizibwa wabula ayitayo n'ababuuza benabatiza ddiini musoma ku makya musoma ku ssaala wakitegedde n'abantu bange batwe bali mbayimbidde buli kimu kyomanyi omuntu kyalina okukola ki okubayimbira saagala muvaamu nja kumubeeramu nga nsaavinga ekitali nnyo nga bwe nkoze eki kubanga nina okuwaata abantu bange eno mu nsi empya gyenzize bw'ova mu ttiimu ya Villa ne bakugula mu Arsenal gy'osinga okuwa yali osobola okufuna ssente mu Arsenal ng'oziweereza mu Villa gye bakugula naye eri gy'ova osinga okuwa service. Well, politics is a dirty game. Statement ogikiriza bwe bakukuba akalulu omuntu asuubira ki? Dirty game ng'era abagiyingiddemu nabo bali dirty. Nze siri dirty. Sibula abatulaba ku bukutu. Mama mbeere bulungi siraja bagamba nenga kyera tawuni kanso bila mukulu Mathias Walukaga Zessa Mathias mulumba Walukaga duke ekibabu omulenzi abadde afika wakuzanyira